Era twogere ku bintu by'olina okumanya nga tonnaba kufumbirwa. Ngamba nga gwe omukyala. Amateeka gano si mateeka actually wabula bintu by'olina okwe-equipinga nabyo. Bw'onaabiteeka mu mutwe gwo n'obiteeka mu nkola, obufumbo bwe tebugenda kulemera, tebujja kulagaya. Ebimu ku biremesezza abantu okubeera nga baterera mu bufumbo nti n'ofumba muli neddya n'ovaayo n'ogenda mu ddala kwe kubeera nga tomanyi principles za bufumbo. Tigolobooza ebintu bigenda tambula nga gwe bw'olobooza oba nga gwe bw'obimanyi. Namba emu oba ekintu ky'olina okusooka okutegeera. Omuntu gw'ogenda ofumbirwa oba omuntu gw'ogenda okubeera naye tomumanyi. Muve ku bino bye mumanyiiko amannya, mbusimanyi ayagala kala ki, mbusimanyi alya mmere ki. There is that behavior, there is that side of that person you don't know. Always olina okubeera prepared okusinkana omuntu oyo ow'okubiri abeera munda wa bbaawo. Gwe ng'omwana ow'obuwala, naawe ng'omwana kale kanjogera ku b'obuwala bokka, ab'obulenzi nja kwogera namwe. Oyina okumanya nti waliwo omuntu oyo gw'otamanyi ku musajja oyo. Ebiseera ebisinga you don't even get time to know your men kubanga abasajja babeera busy. Agenda n'akola n'akomawo akooye ate naawe tomuwa na budde. Ekyo kye kisooka. So oba oyagala okutegeera omuntu oyo muwa obudde ate beera prepared muntu ki gw'ayina munda ye. Ali violent, ali kaamu, ali biki. Bw'onaamutegeera obufumbo bugenda kwanguyira. Buli bw'otegeera omuntu yenna ne bw'oba obeera bubeezi naye embeera ekwanguyira n'omanya nti ono naali bw'ati. Nono ali bw'ati, nina mukoma wano, nina mukola bwenti, nina muyisa wano, nina muyisa wali. Namba 2. Ekintu ky'otaakolere musajja tokitandikanga. Bw'oba omanyi nti you are not the type of a woman akuba engatta eddagala, totandika kutijjukana nga wakagenda mu bufumbo otandika okuzikuba. Nze nkubuulira. Kubanga mugenda kuyomba buli lunaku. Ye yamanyiira ebyo, kati gwe omulaga nti tokyabikola, agenda kitwala nti wakyuka. Naye wali ku kaabugole. Wali tonnaba kujjayo mpisa ze za ddala. By'otaakolere musajja ate namwe abasajja mwegendereze. Omukazi bw'akeeranga ku makya n'agamba nti nze kino sikikolera musajja, kino sikikola. Mulekerawo okulobooza nti wonna amwasa n'omuteeke wakajja bikola. This is why we have failed marriages. Mwina mentality egamba nti ebyo abyogera buyogezi. Naye bwe naakeera ku makya ne muwasa n'afuuka mukazi wange ajja kyusa, tajja kyusa. Ezo ze mpisa ze. Ebyo byagamba kati. Never take it lightly. So, tudde ku mukyala. Omusajja bw'akubeera nga akukwana nga tannaba kutwala mu maka ge n'abaako ebigambo byakugamba for example nti kubanga ezimu ku topics ze tudiscussinga n'abantu nga tuli mu courtship namba emu muva mu date mugundi talking stage. Talking stage is just getting to know someone. The courtship okubeera nga twetegekera bufumbo ka period yako ke tuyita courtship ng'omuntu ono maze okusalawo nti tugenda ngenda mufumbirwa. Actually bw'omuba mugenze nti babafunidde bufunizi nti muli mu religious line bagenda bagamba mufuneyo period ya courtship oba beera yanaku 3 oba 6 I don't remember ne mwemanya. Kati courtship kitegeeza omuntu ono maybe agenda kumpasa amaze okulaba potential amaze okulaga interest munze we are looking at marriage. Before you go ahead and say yes to that proposal of his, first of all sooka otegeere biki byasobola okukola na biki byatasobola kukola. Take time to know the wants and needs of this person. Bwagamba nti nze omukyala njagala omukyala nga anaaba emirundi 2 olunaku nga gwokimanyi onaaba mulundi gumu mukola nagenda tandika okwenyinyala nga agamba oli mukyafu. Bw'akugamba nti nno nti nze njagala omukyala nga nfumbira ekyemisana ekyeggulo nze sidda mu mmere. Nze sifumba mmere mirundi 2 pozikuŋŋa njagadde ako nkayisiza obuyisi. Basi yina maanyi ekyeggulo wakati tulya salad kale tubiveeko ebyo. Ebyo tubiveeko but you must know nti omusajja tuula naye obuulire ye obufumbo yandiyagadde butambuza atya. What do you expect from me as your woman? I respect what do you expect? I expect respect. I expect appreciation. Tojja kunsiimanga bye mba nkoledde kale byo nemba sibisuubira but I expect you nti wemba nkomyewo waka jangu onzijemu engatto onjijemu sitookisi onaaze ku bigere oleete ebbaafu onyige massage. Bw'akugambanga ebintu ebyo never take it lightly. Kituufu abyagala era kituufu ajja bikusaba and ogenda failing okubimuwa obuzibu bujje. So please tobizannyiranga namu tolobooza nti asaaga ali serious about that. Number 2 oba number 3 simanyi.
Bitegere bw'obanga onaabigenderako bigendereko obanga tobigendereko muleke. Namba 3 oba namba 4 ffenna tukulira mu maka ag'enjawulo ate ebiseera ebisinga gye tukulira watushepinga kubanga teri muntu azaalibwa nti gwe wazaalibwa ng'olina kutambuza bulamu bwoti bati obulamu tubutambuza okusinziira eyo gye tuba tukulidde. Tinze nalabanga taata ng'akuba maama, so I think it's normal okukuba omukazi. Nalabanga maama ng'akuba taata, I think it's normal omusajja tomukkiriza kumanyira mukube. Nnyonyereza nnyo omusajja gw'ogenda okufumbirwa akulidde mu maka ki. Ye bw'aba akulidde mwaga amaka oba mu society oba mu environment eyo, what is his take ku bintu ebimu ng'ebyo? Waliwo omusajja asobola okugamba ekigambo casually ng'alinga agamba kiri nnoma naganza omukazi tamanyiira mukuba ne muyiwa ebinnyo ng'olinza ogamba alinga ayogera ekigambo ekyokusaaga. So olaba n'okugamba nti okuba omwana omukuba nsobola okuba omwana but gently, but kubanga mwana ate kubanga agaanye owulira. I give him chances. Naye omuntu omukulu n'akugamba ebyo nawe n'omufumbirwa. So get to know people before you marry them. Namba 2 bw'omala okutegera omusajja bw'oba omanyi togenda kumuwa kitiibwa, why are you marrying him? Obanga sikwagala kubanga nze manyi nti omuntu omuwa ekitiibwa maama wo omwagala sikyo kyova olaba omuwa ekitiibwa, taata wo omwagala kyova olaba omuwa ekitiibwa, ne bbaawo obanga owulira togenda muwa kitiibwa gw'owulira nga oli wakabi, please let it be. You don't even have to go and marry this person. Tomufumbirwa si byampaka. Tewefuula nti gwe nze saagala kumanya nze byendi byebyonze si byampaka. Bireke. Muleke omugambe nti omanyi hani oba omugambe nti omanyi mukwano nze obufumbo naawe tebijja kukola. Naye mufumbirwa because njagala shelter ebyo bigenda ovamu. Ne bw'oba okkiriza under any circumstance oba shelter oba security oba just anything nk'oyo okubeera ku lujja njagala kufumbirwa. Bw'osalangawo mufumbirwa mumpi muwanvu mutini mwavu mugagga, make sure you respect your man. Bw'oba tomuwa ekitiibwa muleke. N'ekirala bigenda kukyukamukko. Bigenda kukyukamukko. Omusajja ono ye head of the family. Gwaddirira gw'oli deputy we. Kati deputy gundi yasooka n'aleeta etteeka ne liyitibwa deputy ne lisalibwawo. Ate nammwe abasajja nja kujja mbabuulira ebyammwe kubanga nammwe mucontributinze ku bufumbo Ghana. You don't get people to sit you down and tell you into ABCD. Gwe olobooza nti obufumbo bugenda tambulanga munga gw'obulobooza. N'oleeta olugezigezi lwo mu bufumbo, n'oleeta akajanja ko mu bufumbo, ebivaamu munange ne bugaana ne buggwawo. N'ogamba ate. So, omusajja yagenda okulira amaka go. Omusajja si toli mukomera nti this is a prison guard. Oli mu maka nti ebintu byakuteesa. Bintu byakuteesa naye agenda kuleeta ebiteeso bye ng'omwami agambe kino sikyagala. Ebintu ebimu tubyerekereza ng'abakyala. N'agamba nti yadde nnina amampa nti yadde ndi bwe nti naye bw'aba ngambe nze bwe kiba tekinnumya nze omusajja wange bw'akeera ku makya nze omundobooza ku bantu abalina amampa nti kyova olaba iwa card kubanga nkimanyi nti ku nsi kuno oba tolina ssente kitegeeza whoever feeds you will control you. Ate kati bw'onaagaana okola byayagala ng'akumma ekyokulya ng'akugoba mu nnyumba onaakola ky'onakola kyayagala. So I believe I love people purely because I don't love them for their money because I can fend for myself. But that is not the problem. The problem is nti waliwo ebintu omusajja byagenda okugamba nga birinza okuba bigenda kunyigamu naye ng'ate naye bimunyiga nti bimuluma tabyagala. Bireke. Waliwo ebintu ebimu nga bwe mba nkirese tewali kyekigenda kunjijako, right? Ekyo kireke. Unless ng'ate nange bwe nkireka kirina we kinkoseza ng'omusajja okuŋŋamba nti tokola nze saagala mukazi akola. Ne bw'oba mpaala wensi wakakadde omwezi nze ako tekammala. Kisinziira bw'oŋŋamba nti nsobola okukuwaza okola omwezi awo nkola. Ne tusayininga ne contract awo mbireka. Naye bw'oba ng'ompa even like quarter oba half oba awo tekigguka. Okitegeera. Tekigguka mbanja kugamba mukama wange nsikiriza nze osanze nkola tuteesa even before you get married to this person. Ebintu bino mu bisetting straight and never take lightly ebigambo ebyo abasajja bye babagamba. Nze omukazi nsobola omukuba, nze omukazi nsobola kola bye bati mukwano ajja kugunjula, ajja kukuba, ajja kuba ebinnya ebyo abiyiwe. Kale muzikirize mbasiibula tujja kudda ne paati tu nga njogera ku basajja bye mulina okutegeera nga tonnaba kuwasa mwana wa munno oba tonnaba kuwasa mukazi. Mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera. Mbagala nnyo bantu bange abalungi mwebale kwekuumira ku Singa 5256 nammwe abeekuumira ku Story Hub Luganda mbagala bitabalika mwebale kwekuumirako. Mweraba. Yeah.